Ebyokwerinda binywezeddwa ku makya ga leero nga balonda ssentebe ku kyalo Luyembe ekisangibwa mu Town Council y'e Kyazanga. Mu disitulikiti y'e Rengo ekyalo kimu kyokka kye kyasigalidde nga tekironze ssentebe waakyo n'akakiiko oluvannyuma lw'abavubuka bagambibwa nti si ba ku kyalo kyabwe okubeegattamu ekyawaliriza akakiiko k'ebyokulonda okusalawo okulonda kuddibwemu olwaleero. Tuli wano nti akalulu eggulo kaganye ate ensonga ezakaganyisiza ffenna tuzimanyi, so kati akalulako kennyini ke tugenda okuddamu. Abantu era babaddewo abagenda okukakuba be bagenda okukakuba. Ababadde mu Rokano kubaddeko William Mwangi abadde ku bwa Namunigina ne Ismail Kilaza abadde wa NRM. Abantu bange mubayingize lwaki mubaleka wabweru. Okulonda ku kyalo kino olunaku lw'eggulo kwayise era akakiiko k'ebyokulonda wamu n'ab'ebyokwerinda ne basalawo babukeereza enkokola leero okunyweza obukuumi okulaba ng'okulonda kuno kuggwa mu mirembe. Erinnya lyo bw'ebanga mu register mweriri era lijja kubaamu, bw'ebanga teririimu era lyali teririimu liba teririimu. Etteeka ligamba nti the willing citizens abaagala okuketabamu be bajja ne beewandiisa era be bagenda okukakola. N'atukakadinya taliimu bye mbagambye akulira ebyokulonda waali okutuleese wano kulaba nti okulonda kutambula mu mirembe, tewali mivuyo, tewali alina kutuusa ku munne buzibu bwonna. Gye biggweeredde nga muna NRM Ismail Kilaza amezze munne n'obululu 17 ate William Mwangi n'afuna obululu 43 kyokka asigaddeako kuluma nti waliwo abalonzi be abatannatuuka be balese ebweru. Abantu bange mubayingize lwaki mubaleka wabweru. Gwe mama Teteri, gwe mama Teteri. Abamu ku balonzi bategeezezza nti ekyalo kyabwe beetaaga kikutulemu olwavvulugu n'empalana ezisusse. Emweta abasirikale bammwe ng'ekigendera kyabwe mukimanyi, abantu abalonze eggulo bonna abalina inki temubasomye. Omubaka akiikirira Bukoto West mu Parliament era omutuuze ku kyalo kino Muhammad Muyanja Sentayi yeebazizza bannaluyembe olw'okulonda nga NRM n'abasuubiza obuweereza obwa nnamaddala. Nja kusookera ddala okwebaza gavumenti yaffe ya Uganda ekulembera ekitiibwa Pulezidenti olw'okuteekawo akalulu k'abassentebe bano kuba bassentebe abasinga obungi babadde baludde mu ofiisi, ekyamazima nga tebakyaderivalinga ku mandeeti abantu gye baabakwasa, naye akalulu kano katuleetedde omwagaanya n'omukisa okufuna abakulembeze abapya. Muna NRM Ismail Kilaza ayambalidde awangudde obwa ssentebe bw'abadde ayogerako naffe era atubuulidde emivuyo egyeyolekedde mu kalulu k'eggulo egyaviiriddeko akalulu okuyiika. Tiwa flag bearer waffe yaleese abantu be bangi okuva mu bitundu eby'enjawulo byali bitwetoolodde bwe baamaze okusoma amannya abantu abadde bayingidde mu kakungu, layini ye n'agiteeka ku kiteewuluzi ku ddirisa bw'ati kati abantu nga bayita mu ddirisa bwe bayiika layini ye nefuna abantu abakola ki abawerako. Ate yakulira ebyokulonda mu disitulikiti y'e Rengo Peace Kyogabire Mugabe atunnyonnyodde engeri akalulu gye katambuddemu okwetooloola disitulikiti yonna. Ebyo 438 twasuza akalulu kamu olw'ensonga nti abamu kandidate omu yakomplainze nti babadde bakubira akalulu wabaddewo ekizimbe kati bagenze mu layini bamala okugenda mu layini abantu naye nga bava mu layini mu kizimbe nga beesooka layini eno endala yabadde eri kumpi n'ekizimbe kati bano ne bagaana nti ebivaamu tebagenda ppikiriza kwe kukayiwa ne tukaddamu olwaleero era kalulu tukakubye mu mirembe okalabi ne tubala akalulu nga bwe kalina okubalibwa awangudde ne tumulangira nga bw'awangudde ne tuvaayo. Byamuhawe Kotilda, Crystal TV, Omunya. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.